Yo. Obulamu bugamba ki? Ndisitede biri bya mwana wa mama. Okulikayo mukomera. Munne navayo bulungi. Banta ku police bond. So tulindidde biddako byonna. Oliddamu okuzanyira ku musajja wa bendi kiki oyigamu? Munnange nno ensi saagala ekitwale bwetyo nga bwe mukirowooza munno nazanyira ku mukazi w'abandi. Edda okuva edda bulijjo nkibagamba nti nno omukyala nange nali nina obuvunaanyizibwa gy'ali. Omukyala nze yaŋŋamba ali yekka omusajja baakyawagana. Era ennyumba gye yasulangamu nakwatangawo ne kasente akange ke nafunanga mbivulu n'empaayo munnange. Nze nakwatanga ne kasente akange n'emperya ku mwana we muwala we gwe yabeeranga naye wa myaka egi nga ne ku ssomero ly'abaana bamanye ono ye ddadi. So munnange nange kyangwako bugwi nga ndi waka abasajja ne bangwako ne bankuba emiggo mwana bampisa bubi nnyo. Twaludde ndo omusajja wa miserikale is it true oba? Nange nawe biwulire simumanyi nnyo naye namulaba ku olwo mu press conference n'omutima guŋŋamba waliwo abakiri emabega lwaki kubanga tosobola kugamba mbu nno mu mbeera yonna abadde tannoonya ne lwentuuziza conference wakati bannamawulire we baleetedde poliisi n'amagye ne bankwata ne bantwala ng'omubbi w'enkoko. Yakimanya atya? Anti kyendi mu kwebuuza nti waliwo abakiri emabega lwaki lwe nalangira press conference naye lwe yajja mu mawulire yajja mu maaso g'amawulire n'andabisalabisa nga kibava kuttattanya linnya lyange. Tamanyi kyekinkosa abawagizi bange, tamanyi famire yange kigitwala kitya, tebamanyi obulamu bwange owe baba butadde. Bambulandinze ng'omusajja omwenzi saabenzi mu nsi mu bantu bange mu famire yange mu bawagizi bange ate bannange ekirali kituufu. So n'olw'ensonga eyo nsaba Mukama byonna bitwale nga bwagamba tugende mu kooti omusango gugwere mu kooti tufune obwenkanya ffenna. Twogere ku bulamu bw'ekkomera baakuyisa batya kuba engeri gye baakutwalamu tetumanyi we baakutwala era baakutwala luddawa? Bantwala Katwe emmalayo olunaku navaayo ku Saturday emisana bakubeera nga bumanyi star era natuukayo ne bampeerawo cepe n'ebitiibwa yamaani. Tebakuzimisa mu mazina maganda? Ngenda bakubiramu obupera nabayimbiramu bwe basuze batya bonna bwe baatya nnyo naye nga navaayo bulungi. Abambeereramu mwebale nnyo bakyali bange mikwano gyange mwebale kumbeereramu abansabira essaala kasima akeerere. Okay. Opa, twogere ku bantu abavayo ne bagamba nti nno it was a stunt era tekyali kituufu. Bo baddamu ki? Abantu ba wano bamanya omuntu ndowooza oba atuuse ku bulabo obusembayo bamanya omuntu afudde okukkiriza nti byaddala. Waliwo n'abayimbi ba wano n'abonaabona nga yeetaaga buyamine nga abantu bamanya akola ki stand. So byali bya reality sinza byegaana. Okay. Twogere ku muyimbi muno Green Daddy. Navyo n'agamba nti yimba ava mu stand. Ani? Green Daddy. Bitalina amakulu si byo makulu. Tacha amakulu ku side yo. Ne yaliko wa makulu. Tuli mu bidala nnyo kati. Lwaki akwatakinga bw'ati? Emyaka gyayimbidde mingi nnyo talina ate kubeera kunza alina kuba kuba kamiliyoni nga bewalana. Kati ate nze alina kundeka eno mu generation yange endala. People say waliwo abakuloga baani. Oba tebakuloga gwe. Naye mbulya buulize nti gye bali abandoga naye kati munnaye nze siri mweraguze naakola nti andi wa Mukama Katonda gwe nsinza byange byonna yabikola. Yamaani. Kubitambula ku social media ebya Spice Diana ne Roja. Kiki oyigamu kuba nawe waliko okukolagana ne Roja? Ebya Roja ne Spice Diana ne Jenkins sinabiwa bulungi budde. Ngenda byetegereza njabamba nnyonnyola. Yamaani. Obaddeko ne Roja abavayo ne bagamba nti wa mutima mubi wagulabako kati nga bwolaba kati kanguwemu example nga bwolaba naffe tulina betukolagana nabo oli asolobe omubi ewooli oli nga mulungi ewooli so bibaamu ayinza obanga mubi gyali nze ng'oluusi teyali mubi gyenkola ki egendi yamaani. So gwe bakakibwa wa Roja mu mbeera eno kusomozebwa kwayita mbeera naagume bugumi alemezeemu kuba kati Roja ayise ebisomozebwa bingi kisegeera alemezeeko bulemeza bibaamu ebyo. Okuvayo n'agamba Jenkins nti bayita lupiira mupikamu. Naye nga labikanga omupikemu. Balina kugyamu omukka. Roja ng'avuma. Roja avuma. Waayo omusajja aba wa lupiira naye nga balina kukkaanya batuule wamu ku mmeeza bakkaanye kuba bali mu industry yemu emirimu gye bakola gye gimu ebyo nabyo biveewo obutabanguko buveewo. Obuzibu gw'obulaba wa? Ebya Roja ne Jenkins sibimanyi nnyo saga kulimba. Ndi ku byange nabateeddeyo akayimba akannyonnyola embeera y'ekkomera mwe nabadde. Ebya binayitamu ku mukomusajja nali sikimanyi emboozi yonna nakitadde mu kayimba akayitamu k'omusajja lumbe.
awo nyini ku musajja lumbe mukwano gera gwe mwakola nayo oluyimba yagambye nti nno kuvadda ebisonga z'abakazi toli mwangu ani mwangu kuba buli omu aba akwana amanyi gwakujukira abakazi teboogera kati obeera omanyi okwana omukazi ng'alina abasajja basatu n'atagamba nti alina baki bakitegeera kati naawe bigwiramu eyo tuli bantu ffenna kitegeera oluusi ensobi tuzigwamu tetutegedde naye lwaki akulinako obusungu endadi simanyi munne lwaki nga tuli bantu twogeramu olumu bwe twesinkana oba kimuluma okulaba nti nno ye obudde buno ali waggulu nnyo ate akolese wansi talina waggulu gyali naye yeeyiya bweyiya apanga bulamu ate okubya nyaawo kati ali waggulu ludda alina kolabo ne kamiliyoni owaayi talina waggulu gyali omanyi abazirina takyagambibwako kandi yezo embeera ze kati yamanyi yatuuze mu ggulu tannatuuka byobe n'agambanga nti kamaga omusajja w'amalala kalikwe kenyiro nga takyagambikako kali byo byemagamba ajagifunamu tajagifunamu kasimaake fena tweyagaliza birungi byanjagaliza bimwagaliza naye mwagaliza afunemu musobola okuddamu ne mukwatagana ne mukola mwenna tusobola okukwatagana ne tukola bizinensi endala zonna awamu nenga siki nga si kuyimba wamu kiki ebe justinga omuntu bonagamba nti oli omukyala namuta oli kyali wange namuta mu kino tugatta kino na kino tewali kyamaanyi kizibu ki ekyabaawula okusingira era ago malala goyogerako kuba kati yafunye oluyimba terinakuba te salama road naye kati yagenda kyagambikako alaba ensi yagimaze omusajja lumbe ogenda kuluwulira gokyalimu ebyo simanyi yayimbe nani omusajja lumbe ate naye agamba walina amalala mangi amazima agamanyi nammwe mugamanyi amazima ebintu byawenyigirangaogaa gwe tomanyi mazima ani wamalala kyoka gwe tekimanyi abantu bagamba amazima omusajja wamalala njiddamu okola ki oliddamu okwebaka ku musajja saamwagala nga nkimanyi nti alina omusajja nali sikimanyi byangwako bugwi ate ekyo nkimanyi kituuse ku buli musajja naye ngaolina omukazi kati ate nalina oyo kakati nanyini ne baga nti ali nanyini ali kaali amwetaaga kati nze nakola nti andi mukunoonya nakomye okugulawo mukazi kigo wandyetaaze obudde buno kati watandise okunoonya buto ate agulu akubanoonya sewo kati onoonya nja kubafunafuna mu magezi wange nja kumufuna nga zze actually bantu kibeosobola okwebaza abakujja mukomera abakubeereddewo sigenda mmenya omu ku omu ne bakyali bange mwenna bayimbi bannange bangi babaddeyo abakyali bange babaddeyo bangi mwenna mikwano gyange famire yange mwebale kumbeereramu naye ntwala omukisa guno okubeetondera nti ezo si z'empisa zange si bwe buze bwange si bwe bubeera bwange nejja sikyanguddeko bugwe nga bw'onaagwa mulavu n'omuntu nga tomanyi nti alinayo owuwe bubaka kibwowa abavubuka abali mu mbeera for example ng'eyo noyagala omukazi nga tomanyi nti alina omu bebeda sina bubaka bwe nnyinza bba wabula ebikutuukako guma bugumi kuba nabo bagendayo tebamanyi kitegeera kati nze gamba bulire osanga omukazi n'omwagala mu kkubo n'omwegomba buna bwoba omusanze noyagala omuganze ate obuzibu bwabwe naye n'atannyonnyola nti ninayo omuki oba twafunamu obutakkanya ne bba wange kati gwe n'ogwenda omutima gwo n'oguteekayo ebyo gye bakubalulira nga tomanyi naye omukazi yali mositiivu ate osobola okugebeera n'omukazi era nga tamalaayo yonna era yali abimala biggwa